kati wagamba nti no njagala Uganda ekyuke sigamba nti zaake nga honorable zaake tasobola kwesasulira genda mu America kwejjanjaba tasobola genda ku Aga bwagamba nti njagala Uganda ekyuke kitegeeza alwanirira gwe omunaku kituufu otegedde kye nkugamba kyova olaba ennupu egenda kubanzimu ennupu erimu segirinya erimu bazaaka abataagala kumanya walaba ezaaka engeri gyayimuse wali mu maaso ga president without fear kye nkugamba omwana w'omugagga yenna akimanyi nti nno gwe president si gwandiisa okimanyi nti nno abantu abalonze president Museveni kale n'abamu abatamulonze bw'aba yeeronze kwakati mumanye ebya Uganda nagamba kati bintu tulina bibiri tulina election ne selection bintu bibiri era oli asobola okudda wali ng'agambye bannanga abantu balinoze ng'omulaba ali bwati ng'ali bwati naye nga bw'omutunula ennyuma butuufu yeeronze ng'abuzaabuza Uganda bannaenfu abantu bonna abakkiriza nti president Museveni president n'abatamukkiriza bamusuubiramu ekintu eki kubalwanira bintu byabwe era president Museveni waba tagenda kikola wallahi ajja kuba emyaka 35 mu mukaaga gyonna gyatusala gino emyaka gya president Museveni either ffe tumuyite wa mukisa oba kyali kikolimo kya Uganda eno period esigadde yenu yes eno period ya kudefininga president Museveni yali mukisa eri eggwanga Uganda kyali kikolimo ebintu ate kati yenga waita baamini mbu baamini baali kino president Museveni oyina emyaka 5 to prove yourself wali mukisa eri Uganda wali kikolimo bana ababbi mwatu Dr. Osangira ddero musajja nga Muganda yeekubanye ne bano naye nga mubbi ate nga be bangi ate nkugamba kati so ekyobubbi ne corruption twakijja obujja nti ba western no ekyo njaga bana Uganda basitegere kubanga abatubye wana weba bakirasi eyo bajja kugwera mu bombardie bantu batono gye bwe bombardie yemiyo ke batwala Sawada babakunganye n'abanyini bajja kwekunganya goloza lwaki baleeta bombardie yemu ne baleeta nenda bagambye enda letambula nnyo eri ku set go tata wa zaake tata wa zaake weenaale omwana yiwa nuupu nache chimu nga Tamale Junior kati nga Tamale Junior wa nuupu tata weenaale ne tata wa zaake abatamanyi zaake ye mupi we mitiyana oyo tata wa zaake alina sente azekoledde mbusuubuzi ate terina muntu asobola kugamba tata wa zaake yanziba why would I eranze wemba kati olaba nti no zaake wa nuupu ebyaddala kubanga bagagga bayizo muyitambe kati omuyita Bob Wine mugeze ebyo boga tebiriyo zaake go bafuyidde n'amaaso omwana w'omugagga waawa bakubuno obugagga wa zaake taata we mugagga ate omuganda waba mugagga byaddala omuganda waba mugagga talya bijanjere byannanka obisa nagende kolole eyo wo mugagga ne balete akawunga n'ebijanja bitya nasigala nnyo juice natolidde mmere ne mbagamba mwategedde muleta kuchaza wisdom ne mumfumbire bijanja n'akawunga kiche ngendo kunyumya nga nzizeeyo kati tata wa zaaka we nkugamba zaaka buli kyakola akimiininga lwansonga akulidde mu sente akulidde mirembe be banayini mitiyana tegankubuulire bwe mba mugambo Kadaga nti abadde was onazaage na kuba wasa lolo luzungu sina kitegere waba mugamba Kadaga abadde was Olanya agenda kuba wasa omayibaki kati kankubulire eyazze na nominating Olanya nga bali ekololo bamuyita Bright Rwamirama kati abantu abamu tebamanyi Bright Rwamirama kitegeeza yalimu omepata jalimu ani Olanya UPC jukira kati otanze anche ngendo kugamba otegedde kyenkuga ngenda kikomyawo kugamba waliwo ebibiina by'obufuzi byolwanga si bibiina by'obufuzi nga be bamu ku bakyala b'NRM COVID-19 jali so kuba munanga abamu kufe twegemesa naye nga tutambula tuyitamba abantu bangi so akawuka kantukatya nnyo kanzijeko max oba mask edobozi sobola okulikka obulungi nange so n'olw'ensonga eyo tubatumiddeko nnyo tubaagala nnyo mwena abali e Bulaaya abali mu Israel abali mu Ethiopia abali mu Indonesia tubatumiddeko nnyo ate tubaagala nnyo kwe tuli n'omwana omulaalo omuyekka bw'ati anywa amata omutali mazzi
ebiri mu Uganda byebyo bimwawuliddeko kati Bobi Wine agenda kulonda government eyiye ebya Kadaga byatuseewa shadow government naye genda kutuukako kati n'olw'ensonga eyo katubasabire tulabe ekinaddako omwana omulala kwe tuli tugenda kuwako ensonga nyingi. We're going to have a critical analysis and descriptive analysis for what is running around the country. Mabagala oluzungu banange musoke mutuleke ekyokola tewali abantu Kaye abantu bagambe tubagala twogera oluzungu basoke balekemuko birekere muzeyi byarugaba yabarogera wano musumbwa muzeyi byarugaba nenda omusajja omugongo gumulumba mumwogeza oluzungu lwaki mugamba naddu ani oli mutabani wa naddu jakana yabayoga nengenda nenda banga musumbwa byarugaba oluzungu. Let me tell you bwaba muna Uganda tuba ne Sudan ne tuyimba mu Luganda butulekemu olaba omayize embeeraawo waliwo abetteeso abaluddawa bakuba essimu nga badownloadinga obuntu bwaffe. Actually omusajja yaŋŋambe ojjukira omusajja twali erira sirika ya time wekubya ettaano simenya lyebatteeso twali ku university kumuteesa ng'ava mu Eastern n'akubira nga njagala kugula ya time bwa ttaano naye yankubira n'aŋŋamba musajja gwe ntambula kilomita mmeka okugenda wali wifi mu town na downloadinga nadda ku kyalo ewaabwe ekyankwatako nnyo atuuka wali wifi na downloadinga program zetukola naddayo ewaabwe ku kyalo n'abateerako kayebuzidde bonna ne bakuŋŋaana ne balaba. That is how we tuyingidde mitima gy'abantu dokita ekyo kisa kya Katonda Katonda anti yes Katonda kujja ku lubungo nakutuza n'abalangira kyobola kakati batugobanga ku TV kakati abantu batulabira ku masimu gaabwe oli aba mbuliri ne girlfriend we nga bali abo bonna buli omwaleze munne naye nga batadde owokusatu omumanya aliwo ye Kaye Wisdom bali mu mapenzi naye nga Kaye Wisdom ali wali ayo balaba bonna nga bagamba ono omwana wannanga ateeka mu nedda ate bonna ate nga bagenda mu mundu kati kankubulire ojja kusanga omusajja ifo kyokugende wasimanyi anko lubalala sibe bitya baddira baba nankani bonna ne basigalawo ne beekwata bati ne bataya ku Kaye Wisdom bwe baseka bagenda osekayo bati nga libido ziri waggulu otegera kwekyoka gomanyi kyetukoze kati tugatta family na love bateeka bati waliwo omulala daliwa nandaga ye mu kisenge addira yakolanga zaake yaŋŋamba buli we ŋŋenda baconnecting actually bano bangi nnyo Canada obawa naddala kati bali ababeera mu UK nkyerabira nnyo mu marina waggulu abaŋŋamba Wisdom otumira nnyo abantu be London abagagga bali eno ku mazzi Germany bakuba Germany bali mu marina akasooka akagambo kambuze marina what naye bo bajja ku kyalo babeera mbu bagagga balina Uganda sebo balina amaato gaabwe kati baddira bo babeeraawo ku doku yard marina I think kakati bateekaawo TV wabweru bonna ne basunda omwenge Wisdom ate kati bo bali kye bakola nga banaalaba akapya basooka ne balaba mbuke akaasembayo okulabika mbu bakwatagane ne kana akapya bonna nga bakuŋŋaanye Katonda atuwadde ekisa nti omuntu actually ekisa ne favor grace and mercy and favor nti omuntu agula data we nti omuntu abeera London n'avuga kilometers 10 agenda alabe Kaye Wisdom wali ku doku ya Marina nga batuddawo otegedde ekyo nno kiba kisa era kyovola nsaba nnyo Katonda nsigale nga nkyayogera ebyamagezi waliwo omusajja omwaŋŋambye Wisdom baagabidde ssente bapromota bitebitagwe ne mugamba nkubuulire Katonda yampa erinnya waba yalimpa kansigale n'eryo ojja kulaba bonna bagabanye ssente ezo nga zibaweddeko nga tolina bwe bali ate ssente za Museveni ziringanga bitambo oba ate sookawa teziwangaala ogenda okulaba babadde mu gavumenti nga bafuuse baavu kyovola kinyuma okuva mu gavumenti ya President Museveni ng'okaddiye abwavu buba bugenda kukuluma oba kiki oba bijja oba zisamirira oba zikola kize simanyi so tewali akutte ku ssente za Museveni nga nasigala nga mugaga aluwa era okujjako kakati ng'oyingidde nnyo mu kusaba n'okusiiba era ogenda okulaba nga mama Mbabazi ayagala kudambuulira eriya simanyi kyagenda kukola anti ekintu kigira naye nze mbalamusizaako amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati abalala bali ku byabwe bagamba ku flashlight channel Uganda essaawa zino zennyini subscribe genda ku flashlight UG Uganda
UG wa Uganda chechimu. Aha. Kakati anti sagala batubuze the flashlight Uganda. Both works UG over Uganda. Okay. Ojja kusankayo wisdom bambi wobola program zina abantu bagamba ogenda flashlight. Ate tona babulabi. Ne genda wali mbu subscribe onyigena ki nakade. Kino nziramo kibagamba bobo oli mukunda besawa zino. Kaye wisdom siri ku Facebook page ezo naze mulabe bannange mbabulira mazima bajja babbira bwere mzee sikula z'ebintu in the Facebook page yange yokka bagita Kaye Wisdom eyo Facebook page eriko namba yange yesimu eri 070409439 0701494039 buli Facebook page jotasangako namba eyo teba yange kitegereka bulungi atosola nokuyita kera olusi ku Kaye Wisdom official YouTube channel genda yo bambi o subscribing Kaye ku YouTube channel genda mu YouTube teka mu Kaye Wisdom official ere namba kweri naye otuka yo subscribing tugende nga mas bambi wobera ku Facebook yonna genda nonya Facebook page yange nonya YouTube yange oba nonya flashlight ojja kuntuukako n'abalala dokita tuyamba abantu saga abantu kubabba wano nina no bandi mukogana nabo mu YouTube mukole ba association obachi waliwo abasajja abamu abegumbulidde okubba bana Uganda e Bulaya otegere kyengamba nga bababba kati basobola okuddira bana abantu bokyaza bano bone bakola mu Facebook team bitya nga bababba kati bana Uganda ababeri e Bulaya omanyi bakangibwa nnyo obbomu n'abulira abalala tebadda mu kusindika kiringanga kati waliwo blogger ali Bulaya yalemererwa ne atambula wano agamba Kaye Wisdom ndimbega this is serious doctor buchatandika kola okimanyi nti Kaye Wisdom mwagizo president 7 ne atali kidoli obachi kidomola bade tido choge akiriza ntina ne Uganda empye ekola ki jeri eri mukona waliwo kuba nti jeri ngoroze eri Sudan eriwa eri mukona kubanga kakati tusola kufira ku muntu omuru ye wafa otegere kyengamba yenze Kaye Wisdom asobola okuyimirawo nenkugamba nti kino kifu kino si kifu kati for example kankugereza ekintu kimu bingi yetugenda okwogera okimanyi nti n'abantu abalonze president Museveni kale n'abamu abatamulonze bw'aba yeeronze kwa kati mumanye ebya Uganda nagamba kati bintu tulina bibiri tulina election ne selection bintu bibiri era oli asobola okudda wali ng'agambye bannanga abantu balinoze ng'omulaba ali bwati ng'ali bwati naye nga bw'omutunu n'ennyuma butufu yeeronze otege nga buzabusa Uganda bannaenfu nga ali bwati bannanga mwebale kunnona naye ng'akola bwati aga ngendo bateekako bano emisolo bano kubanga tebannonze kimanyi mutima gwange nze neerokoze eki era bw'olabanga omukulembeze gwe balonze nga bamala omulonda ng'agamba baamulonda ng'akutaddeko emisolo mingi akutaddeko manya nti akimanyi temwamulonze yeekoze eki otegedde kubanga omukulembeze yenna amanya nti abantu bano be bannonze ndiwo okulwa abantu tasobola ate kukuteerako misolo mingi naye gwe dokita okitegedde kyejogedde nti basobola n'okunkima ku ekyo kambagambi tuli kubyaffe fe tunyumya mbunyumya kati kankuwekeza hapo dokita abantu bonna abakkiriza nti president Museveni president n'abatamukkiriza bamusuubiramu ekintu eki kubalwanira bintu byabwe era president Museveni waba tagenda kikola wallahi ajja kuba emyaka 35 mu mukaaga gyonna gyatusala gino emyaka gya president Museveni either fwe tumuyite wa mukisa oba kyali kikolimo kya Uganda eno period esigadde yenu yes eno period ya kudefininga president Museveni yali mukisa eri eggwanga Uganda kyali kikolimo ebintu ate kati yenga waita baamini mbu baamini baali kino president Museveni oyina emyaka 5 to prove yourself wali mukisa eri Uganda wali kikolimo kubanga osobola omanyi kakati laba president Museveni omulanga waali tosobola kuŋŋamba nti ogenda kubuuza abantu kubanga kati olaba naye yennyini tasobola kwepima tujja mupimira nga ali lwakitula bw'abaana banamukkiriza okubeerayo okitegedde kubanga kati sikunyumiza nkomboozi eno waliwo omwami bamuyita Deshikananula namukunyumizaako muwulira bulizi Deshikananula ye nayini Panamera
Panamera eri wali okulina na Kampala Parents enaguru obogana kira goba abasirikale juzi babadde yali ku Northern bypassing banda doctor wegendeze bine byokutwala abantu osobola okutweka omuntu mu motoka yo nafuluma kumbe endabiramu yagisiza juzi yali ku Northern bypass ngajja ku mulimu omuyaye n'aveeri ng'endabiramu eri wasi n'akwata akasawo ono agenda okukola bwati ngalawo omuntu agenda mwalimu miliyoni 10 mwalimu n'emmundu ye ekizibu tekyali kya miliyoni 10 kyali kya mmundu basalako ekyalo kiramba paka we bazuula emmundu nga bagikanyuzaawo kiramba omwami oyo kyemwagalako mu Uganda waliwo abantu abalina obuyinza naye nga bakakkamu odeshikananulo wa Panamera kubanga ndabyeko abantu abali wano nga balina obukuumi naye nga batutambulira ku mitwe kati nina kyenjaga kugamba omukulu oyo wa Panamera nga woolaba ne Panamera ye nali ntudde bwe nti ono minisita wa Tumukunde yesimbawo ng'akyali minisita wa defense wa security bawita security nendaba DPC oba yali wekira nga zene police motoka nga 8 kati nenwe Tumukunde najja nalaba wali emundu nga abantu bagenda kwekuba ng'omusajja DPC azagamba mbukananura Panamera yonna Kanadeshi kananura yenna ni Panamera mabatamanyiso tutera okwoleza emmotoka simanyi bitya walungi nnyo kadanke walungi nga DPC azagamba tugenda kusuula ebintu byonna ebiri wano kino ekifo si kya Deshi kananura nga talina lupapula n'olwo na lwa kooti palala papa kati Tumukunde actually no obani ne yali vice chancellor we Makerere oyo bajja ne nze nali went mu restaurant abantu nga bagudde damyala abali awo era nze nasigala nze kanga sira kyakola aba saluni yawo nga badduse dabekwese kata mamundu nga mundu ziri wali nga kiri wali ki Lunyankole na Luzungu otegede kati njogera kubagagga abo badifendinga kubanga Deshi kananura bwakulaga Panamera aine empapula buli lumu aine olupapula lulaga nti dinetaka nayijja mu Uganda Lands Commission nesasula cases empapula zo lumu tujja kola program oba tuligenda wali ku Panamera njagenda nsaba omukulu waawo tugikolerawo olabe buli lupapula lwonna luyina olukwata ku ttakali lwaki njogera ku Deshi kananura kankugambe lwaki mwogerako singa babba abagagga abo n'abajjako ettaka bwe balijja kuliryo dokita bajja kukuba mpi singa abagagga abo tetuba defendinga nga bye baagula bituufu kubanga Deshi kananura mu Western empapula zazina teyabbawo bubbi naye nga waliwo omuyindi ayagala waawo ku Panamera akolawo parking omuyindi ayinawo essomero atali na munnauganda ekinuma kyova olaba njagala waliwo program gye njagala okukola ya Hamis Kigundu nga omuntu agiyiga abeeko byajjamu omuyindi atali munnauganda yawamba essomero lyawo ayagala Panamera agifuule parking naye agitwale ku bwereere mbukubanga baagaana Deshi kananura yagaana omuguzaawo kati ayagala gitwala bwereere ne wajja DPC n'akolera omuntu atali munnauganda okuba ebintu bya munnauganda gwe bakuba mu Western ayina empapula yeyeekola takola nko mu gavumenti ne bakuba omusajja era singa teyali w'amaanyi kyova olaba atambula n'emmundu ye nga yeekuuma kati dokita si buli nagamba dokita si buli mu Western nti mubbi si buli mu Western nti asomedde ku ssente za State House si buli mu Western agaggawadde nti akoze mu gavumenti no nze ndabye abantu ewaffe nga mutufu bagaggawadde byabwe ndabyeko kati waliwo wali ewaffe waliwo omusajja Munyankole waliwo omusajja yajja n'amugamba ne musajja gwe tukubidde engatto nga tukyasoma nezijjukira mutufu nange nali musinya nga tuzitwalawo n'amugamba netokula n'ekirala agamba oli atukubira engatto n'ekirala Obunyankole bwakusala teyabufunamu kati yakyogera kyankwatako nnyo neŋŋamba naye omusajja ono mu butuufu katujjukire nange ankubidde engatto throughout akadiiddaawo yes akadiiddaawo kati omusajja Omunyankole osobola okugamba nti musanyufu kubanga enfuufu n'ebimukuba byonna waliwo Abanyankole b'osangeyo va ku bino ebyokusaagasaaga mu bambega ng'okuze olaba asindika bigaali waliwo ababeera mu gete eyo so
Dokita tulina okuyamba abantu nti ababbye bannayuganda si banyankole mpase bano ababbi mwattu dokita osangira ddala omusajja nga muganda yeekubanye ne bano naye nga mubbi ate nga be bangi anti nkugamba kati so ekyobubbi ne corruption twakijja obujja nti bawestana no ekyo njaga bannayuganda bakitegere kubanga abatubbye wana weba bakirasi eyo bajja kugwera mu bombadi bantu batono gye bwe bombadi yemu yokka ebatwala babakuŋŋaanyi n'amanyini bajja kwekuŋŋaanya golooza lwaki baleeta bombadi yemu ne baleeta n'endala bagambye endala etambula nnyo eri ku set go kale kakati Kaye wetuli nga tunakuddako eri owomukyala ayitwa Rebecca Kadaga nja kwebuuzaako so by the way nga wogenda nze awo defend ne waba mugagga nga obugagga bwe butuufu yes lwansonga bw'aba omusajja yeekole oba omukazi kati ffe twalaba nabukeera oyo nawulira ebigambo nabukeera yagenda e Dubai n'akola bino oyo mukyala nabukeera simulabanga nako aba nabukeera olaba waliwo liri edduuka bamutaasa kafeero edda ffe abazaaliddwe nakasero bazimba edduuka eryo ng'ekiro tujja nga lyakayakana olinga Dubai naye kazimba katono nga tebanazimba zimapeera naye kati lwakubanga bazimbyewo zimapeera bitya naye ng'ekiro tujja nga n'obubbi tebuna kukyaka nnyo Uganda nga madirisa gokka glasses it was a building of glasses naye family y'abamutaasa kafeero bagagga basajja basiraamu tebasoma nnyo nga basuubuzi I would defend those people I would defend buli munnayuganda yeekoledde ssente ze mu mazima tata wa zaake tata wa zaake weenaale omwana ye wa Nuupu nakyekimu nga Tamale Junior kati nga Tamale Junior wa Nuupu tata weenaale naye tata wa zaake abatamanyi zaake ye mupi we Mitiyana oyo tata wa zaake alina ssente azeekoledde mu busuubuzi ate terina muntu asobola kugamba tata wa zaake yanziba why would I era nze bwe mba kati olaba nti no zaake wa Nuupu ebyaddala kubanga bagagga bayiza omuyita mbega kati omuyita Bobi Wine mugezi ebyo boga tebiriyo zaake gwe bafuyidde n'amaaso omwana w'omugagga waawa va ku buno obugagga bwa zaake taata we mugagga ate omuganda waba mugagga aba mugagga byaddala omuganda waba mugagga talya bijanjalo ebyo byannanka obisa nagende kololo eyo wo mugagga ne balete akawunga n'ebijanjalo bitya nasigala nnyo juice natolidde mmere nembagamba mwategedde muleta kukyaza wisdom ne munfumbire bijanjalo n'akawunga kike ngendo okunyumya nga nzizeeyo natera obinyumyako kekakawunga kati abaganda omuganda omusanga mugagga aba nemmenyi n'amanya nti mu wiiki ndyamu ebijanjalo mulundi gumu ndyabwe abaganda nga mugagga ebyaddala ekisooka okukyuka ewaabwe ndya otegete kyengamba ate tebeekoza va kubana wolaba omuganda atambuza ebigere nga mugagga abamusamize kati taata wa zaaka wenkugamba zaaka buli kyakola akimiininga lwansonga akulidde mu ssente akulidde mirembe be bannayini Mitiyana kati wagamba nti no njagala Uganda ekyuke sigamba nti zaake nga honorable zaake tasobola kwesasulira genda mu America kwejjanjaba tasobola kugenda kuwagakaani bwagamba nti njagala Uganda ekyuke kitegeeza alwanirira gwe omunaku kituufu otegete kyengamba kyova olaba Nuupu egenda kuba nzibu Nuupu erimu segirinya erimu bazaaka abataagala kumanya walaba ezaaka engeri gyayimuse wali maaso ga president without fear akyekugamba omwana w'omugagga yenna akimanyi nti no gwe president si gwandiisa tayagala kumanya kyova nagamba ti Bobi Wine ati tugenda kyogerako naye kali kano kankogere ensonga kaleke Bobi Wine oyo talina kyayagala kumanya tosobola mugula tosobola kukola ki ngenda kigamba president yakyeyogeredde ngenda kujjukiza kyenayogera wano kyovola Bobi Wine wajja okuba opposition leader aba opposition leader ebyaddala si bya kidoli yanjula simwebodde tubuuza tubadde obabuuziza producer tatulabulako owaye tumaze babuuzaako tugenze ku mulambo gwa kugunako olwaleero mutusase nati kozi wazimba mu kibuga bannange mutuyambe omwana muwa amata nyabo bambi ali kati nayo no kikomero bayazimba bano bapangi njakubira tendo naini nyumba ezo kakati n'olwensonga emikwano gyaffe awe tuli nati munnange tuli ku bunkenke bwe tugenda eri mu kooti yaddi batukima katuzikwatire eno ekiriwo kambuuze gwe leero nze Bobi gwe Museveni
emyaka gino maze okulayira ne speaker maze okumulonda ne deputy maze okumuteekako ekyewunyisa deputy abadde Olanya abadde deputy wa Kadaga naye akoze emyaka 2 okimanyi kakati is there any difference bobera deputy of someone you're already deputy you're already a chairman of a given system kakati kyagenda okukola ekipya kyabadde takola ngali deputy kati kankubulire bwe mba mugambo Kadaga nti abadde was onaza agenda kuba wasa lolo luzungu sasira kitegere waba mugamba Kadaga abadde was Olanya agenda kuba wasa omebachi kati kankubulire eyazze na nominating Olanya nga bali ekololo bamuyita Bright Rwamirama kati abantu abamu tebamanyi Bright Rwamirama kitegeeza yalimu omepata jalimu ani Olanya UPC jukira kati otanze anche ngendo kugamba otegedde kyenkuga temulaba bulabi ngenda kikomyawo kugamba waliwo ebiina byobufuzi byolwanga si biina byobufuzi nga be bamu ku bakyala b'NRM kituufu tosobola kumala gava mu kibiina kiri ne bakkuza okutuuka ne bakuwa organ nga legislature nga tewali tobakolera nga tenakyo gimanyi yamongi oyo yafuse deputy abadde wa FDC naye yasombanga abantu bo opposition nga batwale wa Museveni nakyo nkikugambe Olanya yali wa UPC kati nga mumuli wano basesiria bo opposition kumbe bali bakyala ba NRM buli wolabanga omuntu mu opposition kyovola wa nupu nzibu ngenda kansoke maliza kano nga sinagenda ku ekyo Olanya Bright Rwamirama yazze namunominating newankubadde yakotinze rule enfu nebe banayini buyinza fuanga ava mu first family kale ne banava mu tennis family yazze namunominating okumulaga actually kankubulire Olanya wali President Museveni ayina byayogedde kansoke ku Bright Rwamirama okumunominating kubanga singa twade tugobera kya Mwesana ene Mwesana could do that but wolabanga Bright Rwamirama manya that is first family kakati okumunominating kitegeeza gwe fotukulese you're working for us oli amulese nga amutegeeza kulese tukolere kati ate Museveni nakibira muddala enyondo omanyi yagambye kansoke nziruke nzirene President Museveni yagambye bwati ng'Olanya amaze obwangula yagambye nakubye simu okuva ekiro mpaka ku makya nga nkubirani otegedde nga nnonyeza Olanya ono akalulu nga nkubira nenziddamu ne ku makya okunyweza to confirm kansoke nkubira omanyi kitegeeza ebintu nga bisatu naye kisooka ekikulu Olanya sigwa awangudde nze nkuleese kola byange otegedde Kadaga waba yali wasa yono Kadaga was was kati balese wasa balese wast balese wasa go balese bana kati nende tubabu soko tubuzaka abatwana batuliza bo mmemula bachi balese wasa oli abadde muno aka independent akatonotono nkale ngo muno Kadaga abadde 30% ngali so independent kati ono go balese Bright Rwamirama yasoose akunominate zagaba tosinike ebinyogwe kati President Museveni najja nakyogera I called not Olanya kikutegeeza ki kankubula ekintu kimu Kadaga kyenagamba Kadaga tagenda kufanga kiyenje Kadaga agulidde mmanyi mbulirayo Omuganda mbulirayo Mulango mbulirayo Mucholi mbulirayo omuntu omulala yenna who has ever made President Museveni to have a sleepless night Kadaga yeka yes is only Kadaga pawe mulala okujjako Bobby kwakugamba kati yali extreme ate si lunaku lumu oli wa lunaku Bobby ne wabageze mutoyi enyonyi neeyita nga bamulaba agenda mutoyi latrini yewabweru bakuba esimu naga omusajja azimbe latrini yewabweru baga musoke mugikebere tebanga erimu ngeri wayogerera awo musoke mukabere mutangaze ekyo ekizimbe mugaye latrini yewabweru waliwo Bobby walinga wafuuka gundi waliwo gundi ekisaawe helicopter bunaku ziyitawo
kukebera olusuku omanyi nti ebitooke biri mu compound ya Bobby byonna babibala ne wajjawo kimu bagamba kiki yataddewo akifudde nga kizungirizi kitunudde